Kkooti enkulu leero etudde okuwulira omusango oguvunaanibwa omuvuzi w'emmotoka z'empaka Desh Kananura ogw'okutta omukozi we mu mwaka gwa 2012. Oludda oluwaabi luleese omujulizi ow'e10 ng'ono omusirikale wa poliisi abadde akulira ekitongole ekinoonyereza ku butemu ku poliisi y'ekira. Omusirikale ono ategeezezza kkooti nti bwe gaamugwa mu matu nti Kananura afulumya eggwanga, bakama be baamulagira okuwandiika ebbaluwa eri poliisi y'ensi yonna n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga okuyambako poliisi okukwata Kananura n'okumuggyako paasipoota ye. Wabula kkooti enkulu yasazaamu ekiragiro kino n'esalawo okuyita Kananura okulabikako mu kkooti nga tasibiddwa, nga kino kyawaliriza omusirikale ono okuwandiikira Ssaabawaabi wa gavumenti okumutegeeza ku mbeera eno. Bapuliida ba Kananura bawakanyizza obutuufu bw'ebbaluwa omusirikale ono ze yawandiika nga bagamba nti ziyinza okuba enjingirire. Bano basabye omulamuzi Joseph Mulangira okugoba obujulizi bw'amabaluwa, omulamuzi kyagobye ng'agamba omuntu yenna w'aba aleese obujulizi kikakatako kkooti okubwekkaanya nga kwajja okusinziira okuwa ensala ye. Desh Kananura avunaanibwa n'abantu abalala 4 omusango gw'okwenyigira mu butemu. Omusango guno gwakuddamu okuwulirwa Ssabbiiti ejja ng'oludda oluwaabi lusigazaayo abajulizi 6 abanaawa obujulizi obuluma Desh Kananura. Grace Nantale Kakooza, Eka Cronald, KTV Amalindirire.